Haleluya, kale mukama mulungi kubanga okusasira kwe kuberera emirembe gyonna. Njagala kwebaza mukama kubanga mulungi. Weewaawo kusumbuyibwamu okwa netiwaaka kubaawo naye mukama asigala mulungi kubanga ezo zembeera ze. Mukama yeebazibwe. Mbadde mbaaniriza nnyo ne mu kaseera kano ak'okugenda mu kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Kaseera ka kugenda mu kigambo kya Katonda n'okuwulira ki Katonda waffe ky'ayagala tukole. Alina okuteesa okulungi gye tuli, alina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Mukama yeebazibwe. Katusabe ku lw'ekigambo kye tugenda okuwulira naye nga nnyongera okubaaniriza. Weewaawo olabamu ekijja nga kitataganyamu manya netiwaaka nzibuzibu waliwo lweyeekyangira ddala naye tukkiriza Katonda buli kimu kijja kuba kirungi. Kale katusabe ku lw'ekigambo kye tugenda okuwulira. Katonda omulungi ow'ekisa njagala kwebaza kubanga otuwadde omukisa, otuwadde obulamu, okyatuleseewo nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli, ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Nsaba owe eddakiika zino eziddako omukisa olw'ekyo kye tugenda okuwulira Mukama, ekiva mu kamwako. Omwoyo omutukuvu yogera eri emmeeme z'abakazi n'abasajja abali mu kifo kino era abawulira mesegi eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka ebeere mesegi etuzuukusa ate nate tweyongera okutambula naawe n'okubikkulirwa ku lw'ekigambo kyo n'okunywezebwa mu mafuta ne mu kuwangula mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Mukama Fire Ministry International yekutuusaako mesegi eno. Mukama yeebazibwe. Yetutuusaako akaseera kano. Mukama Fire Ministry International. Kale twebaza Katonda. Abatannatuuka twagala okubategeeza gwatuuse. Gamba omulala ajje kubanga nateeka akaseera akalungi ke tugendamu ak'okuwulira eddagala ly'omutima. Mukama yeebazibwe. Lunaku lw'eggulo mbakulisaayo olw'ekigambo kitadde tugenda nakyo maaso. Awaawo nga tukyeyongerayo netiwaaka neebukako omulundi gumbweppu. Kyokka ebyuma by'abazungu. Naye Mukama mulungi kubanga era bwe twamaliririza twadde tulina ekigambo kye twogerako olunaku lw'eggulo, okwongera okumanya Katonda kyatwagaza mu biro n'ebiseera. Era olunaku lw'eggulo twatuniddeyo ku kyawandiikibwa kye twajja mu kitabo kya Lubereberye essuula 11 okuva ku lunyiriri olusooka. Twasanzeewo abasajja abaateesa mu mitima gyabwe ne bagamba tuzimbe ekibuga, tukole omunaala, twokye amatoffaali, tukole ebbumba, tukole kino na kino, tuzimbe. Bwe tumala okuzimba twekolera erinnya. Mukama yeebazibwe. Twogera ku kigambo ekyo nti mu kiseera ekyo Katonda twalaba nti ate omutima gwe tegwali ku ekyo kye baali bakola, gwalina ekirala kye gwaliko. Mukama yeebazibwe. Kati bw'abalengera nga bazimba omunaala beekolera erinnya, nakkamangu alabe bantu, abaana b'abantu bakola ki? Abaana b'abantu Haleluya. Abaana b'abantu bano ki kye bagenda nakyo mu maaso munnange nga bali mu kwekolera linnya. Naye Mukama atuwa ekisa, tuzuule by'ayagala, tutambule ng'ekigambo kye bwe kiri. Ekikulu kya byonna kye twagala kati okusabira obulamu bwaffe tubuteeke awo we tuyinza okuwulirira Katonda w'ayogerera. Tweweeyo mu maaso ge okwongera okumanyira ddala biki by'atugamba. Mukama yeebazibwe. Olwo nno bwe tugenda okulaba omukisa. Mukama waffe yeebazibwe omulungi. Weewaawo twatunuliddeko n'olunyiriri olw'19, Luka 19:41. Olunyiriri olwo era nalwo lwabadde lutulaga Yesu engeri gy'akaabamu. Tuyinza okkitunulira nti yakaabira Yerusaalemi nga tebamanyi biro bya kukyalirwa kwabwe, era n'abagamba singa mumanyi ebigambo bino eby'emirembe, naye laba kaakano bikwekeddwa amaaso go Yerusaalemi, ebigambo eby'okulokola bikwekeddwa amaaso go. Agamba nti ekiseera kijja kutuuka lwe bajja okuzimbako ekigo olw'ebigambo ebyajja gy'oli gwe n'otobifaako. Tewalisigalawo jjinja liri ku jjinja linnalyo ng'ozingiziddwa kubanga tewamanya biro bya kukyalirwa. Katonda atusaasire ebiro ebyo bye tulina okukoleramu kye tuteekwa okukola ate tukikole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya. Era
tutunulirayo n'ebyawandiikibwa bye tweyongerako ennyiriri ezo tutera ozoogerako era twazituuma nti ezo kisumuluzo kyaffe ddala ddala ekya Yesu okuba nti ate yeeyabya mu mitima gyaffe nti twogera nnyo ku bantu be yakolera ebintu abaamukkiriza nga balabye obubonero bye yakola ebyo ne bamukkiriza naye bwe bamala omukkiriza ate Yesu n'atabeeyabiza ekigambo ekyo okumukkiriza tumukkiriza era twolabye ku byamagero tukutte ku bubonero osaba Mukama bayeggwereeta akabonero Mukama n'akaleeta naye ng'ate teyeeyabiza kale eno ne twagala nnyo ate okwongera okumutegeera okusukkuluma kwawaawo nti omuntu asobola okutegeera Katonda okusukkuluma kwawo kwebyo byakola obukozi Katonda Mukama yeebazibwe ne twongera okwetereza ebigambo bino lwe bijja gye tuli Mukama abaatunoonya Mukama abaatuyita kirungi nnyo okubanga ekigambo ekijja gye tuli ate kyakutukomyawo eri Mukama kubanga waliwo abantu Katonda baateeseza akaze kankubuulire naye ng'okuteesa kwe kwonna kuli mu kubongerayo naye ate ffe bw'aba ateesa kutukomyawo Katonda atuyambe tutegeere ebiro eby'okudda gy'ali eyo gy'oli gy'obadde obulubuutira by'obadde okola naye ng'owulira ddala byekuntana n'okwagala kwa Katonda ke kaseera okubidduka obyeyambule gambe Mukama ebigambo biba bizze nga byakunkomyawo gy'oli nsaasira nkomewo eri gwe Katonda eyantonda Mukama yeebazibwe kubanga waliyo abantu ate Katonda be yatumira ekigambo yakituma nnabbi Isaaya oyo era bwe tugenda wano tugenda kusoma ku lunyiriri wano oluli mu kitabo kya Isaaya essula 6 Isaaya essula 6 olunyiriri lwa 8 Isaaya awulira eddoboozi lyogera yasooka kulaba Mukama mbu bwe yamulaba n'agamba nfudde ndi wa mimwa gitali mirongoofu ate n'abantu b'entulamu ba mimwa gitali mirongoofu mbu mangu nnyaawo malayika n'abuuka n'eryanda ery'omuliro n'ayisa ku mimwa ne bamulongoosa bw'amala okulongoosebwa eddoboozi lijja mu kaseera ako anti dda twayogerako dda nti Mukama anoonya yaba n'ayogera ng'omutima gwe bwe guli ayagala baanaatuma aboogere ekyo kiri mu mutima gwe Mukama yeebazibwe ye nga baanoonya ne ku mulembe gwa Isaaya kyaliwo gwe tosaaga era Isaaya kyamuyamba okuwulira eddoboozi eryo kyava kuba nti yazuula nti ndi muntu atali mulongoofu naye ndenya obutali butuukirivu obwo eddoboozi ne lyogera eddoboozi lyayogera n'aliwulira Isaaya 6 Mukama yeebazibwe Isaaya essula ya 6 some twagamba okubeera ne Bayibuli zaffe ate twagamba okuba n'ebitabo ne peeni si weewaawo kubanga tubaako n'ebyokuwandiika ky'obikuliddwa n'okibikula n'owulira mundayo nga kitudde ogamba oba kino nno bulamu n'okiwandiika kubanga ate ojja kuddamu okyejjukanye Mukama yeebazibwe omulungi kale tugende mu kitabo kya Isaaya essula ya 6 olunyiriri lwa 8 lwe tugenda okusoma lugamba bwe ruti Isaaya 6:8 agamba nti nempulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atuma ani era anaatugendera ani ne ndyoka njogera nti nze nzuuno tuma nze nempulirayo eddoboozi nga lyogera nti ntuma ani anaatugendera gwe tuna anaayogera n'abantu bano ani Isaaya n'agamba nze nzuuno tuma nze Mukama yeebazibwe olunyiriri lw'omwenda lugamba nti n'ayogera nti genda Mukama bwe yawulira nga Isaaya avudde yagamba nzuuno tuma nze kozesa nze gw'oba otuma eri abantu baabo n'amugamba kale n'ayogera nti genda obuulire abantu bano nti okuwulira muwulire naye temutegeera owulira ani abituma ebyo Mukama abituma ani Isaaya gwe ng'awulira ayogedde n'ayogera kati ayagala mutumira abantu atuma Isaaya eri abantu bagende abagambe ti mmwe Mukama agambye bw'ati okuwulira muwulire n'ebyenjogera muleme bitegeera n'ayogera nti genda obuulire abantu bano nti okuwulira muwulire naye temutegeera n'okulaba mulabe naye temwetegereza
savuwaza omutima gw'abantu bano era ggala amatu gaabwe era zibama ng'amutumye ekyo kubanga abuuziza ntumaani titumanze amalomu ng'atumanze wulira byamutuma wulira byatuma Mukama atuma bagende bakole bate mbwayogere ebinaasavuwaza emitima gyabwe babeere nga basavuwala busavuwazi baleme kukyuka n'agamba nti savuwaza omutima gw'abantu bano era ggala amatu gaabwe era ziba amaaso gaabwe baleme kulaba n'amaaso gaabwe nakuwulira n'amatu gaabwe nakutegeera na mutima gwabwe n'okukyuka okubawonya. Wakimanyi nti engeri n'ekyo Mukama yakituma yakyogera ng'akituma eri abantu abaagaana okukyukira gy'ali be yayogeranga nabo nga tebassaayo mwoyo be yayagala badde ne batadda n'agamba kati saaviisi ze ngenda okubakolamu zaakubakakanyaza mutima zaakubakakanyaliza ddala baleme kukyuka kudda gye ndi kabafune ebigambo bibasavuwaza. Bwe nasomye ekigambo kino ne neewuunya nnyo ne ngamba bannange Mukama otuwa ekisa mu biro bye tulina okukyukiramu tukyuke tukole by'oyagala ne wabaayo ate era yalinooza nayo saaviisi oba ne wabaayo olunaku ate nalwo lwe ndalowoozezaako Mukama ng'atudde n'ejje ery'omu ggulu kati nani atuwa obujulizi obwo eyalaba ekyo yali Mikaaya. Ye Mikaaya bulijjo yatuulanga Katonda w'ateeseza n'amanya by'ateesa. Mukama yeebazibwe n'amanya by'ateesa mulokole okyamanya Katonda by'ateesa omanye eggulu lye liteesa obotola otuuka oba wakola dde ebiziyize wakola dde ebikuziyiza okutuuka w'ateeseza naye ng'ate gwe bw'ojja bw'ogamba bw'ati bw'ayogera Mukama ngambye Mukama ayogedde ng'ali eri atudde naganza ebyo sinnabyogera ne wenteeseza oyo tatuukawo. Mukama yeebazibwe ne wenteeseza oyo tajjangawooko. Kati nno kankubuulira ebigambo bino mwana wa taata. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Bassekabaka. Mukama yeebazibwe Bassekabaka ndowooza Bassekabaka ayogera mu Bassekabaka mbu waaliwo olunaku lwe yatuula n'ejje ery'eggulu lyonna ne batuula ne bagamba ani anaatusendera eyo nayo yali saaviisi ssebo Mukama ng'aliko gw'anoonya gw'anaatuma. Wuliriza eno n'ayogera nalwo kalulu lubikkule Bassekabaka ekisooka essuula 13 Bassekabaka ekisooka essuula 23 ndowooza katubikkulewo Bassekabaka ono bw'olaba gwe tulimu essuula 22 Mukama yeebazibwe. Bassekabaka essuula eno eya 22 eyogera ku Mukama nga Mikaaya ayogera bannabbi bamaze okulagula balagudde bayogedde ebisanyusa kabaka Akabu bamusanyusizza bannabbi bonna Bazeddokiya boogedde balagudde bagamba bw'ati bw'ayogera Mukama yambukira mu Sugiriyadi genda olwane bw'ati bw'ayogera Mukama. Naye ng'ate ye Mikaaya yawuliddeyo eddoboozi nga liva mu kamwa ka Mukama. Eddoboozi lyabadde lyogera litya yawulira. Wuliriza eno ndowooza tuve ku lw'17 Bassekabaka ekyo ekisooka essuula 22 katuve ku lunyiriri lwa 17. Amiina. Bassekabaka ekisooka 22 17 kale kasome. Wagamba nti wetugenda otandikira tukkirire paka wansi. Wagamba nti n'ayogera nti ndabye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku lusozi ng'endiga ezitalina musumba. Mukama n'ayogera nti abo tebalina mukama waabwe baddeyo buli muntu mu nnyumba ye mirembe. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti sikugambye nga talagula birungi erinze wabula ebibi. Olaba
abantu abatuula awali okuteesa kwa Mukama abamu tebabaagala. Bwe bawulira bye boogera tebaagala. Neno mu Yeremiya gye tuli tujja kusanga Yeremiya nga bamukutte bamutadde ne mukomera kubanga ayogera ebyo ebiri mu kuteesa kwa Katonda abantu bye batayagala. Abatuulu we batuuka tebaagala kuwulira Mukama byateesa ne byayogera. Bo baagala kuwulira okuteesa ebibasanyusa. Era Mukama bamunoonya lw'ebyo bye bawulira nti bibasanyusa. Tebakyayagala kuwulira kuteesa kwa Katonda. Kaakati ono agamba kabaka munne nti saakugambye ti oyo tanjogerako bulungi wabula ebibi. Mukama yeebazibwe. Oyo tayogera bulungi, oyo tandagula bulungi, oyo ayogera bibi, kati wulira byayogera. Mukama yeebazibwe. N'agamba awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti sikugambye nga talagula birungi erinze wabula ebibi. Byayita ebibi bye biva mu kuteesa kwa Katonda, byayita ebibi. Awo nno weweekeberera luga bannange ebiva mu kuteesa kwa Katonda bikyankolera, binyweza, bimpanguza. Mukama yeebazibwe. Olw'ekumi n'ayogera nti kale wulira ekigambo kya Mukama. N'amuwuliza. Kale wulira ekigambo kya Mukama oba oyagala kutegeera Katonda byayogera. Bw'aba tannakukakanyaza mutima nga tonnatuuka ku ssalira erigamba ntumaani abakakanyaze naye ng'okyawulira, Katonda atuyambe tukyuke. Nga tukyawulira, Katonda atuyambe tubitegeere. Wulira. N'amugamba kale nno kati kankuwulirize ddala biki Katonda byateesa kubanga mbaddeyo. Wateeseza ntuukawo. Owulira? N'agamba nti wulira. Olw'ekumi n'ayogera nti kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono olwabiri. Mukama n'ayogera nti ani anaatusendera Akabu ayambuke e Ramosugiriyadi agwe. Omu n'ayogera bw'atyo n'omulala n'ayogera bw'atyo. Ani anaatusendera? Kuno nga Mukama anoonya. Anaasendasenda. Anaasendasenda Akabu agwe. Tanoonya wa kumuyamba, kumuwa bigambo bya kumulokola. Nga Mukama anoonya. Anaasendasenda Akabu. Amusendesende agwera mu Sugiriyadi, agendera mu Sugiriyadi bamukubire eyo. Nga Mukama anoonya. Omanyi nti twayogera ku lunyiri luli oluli eri mu Samwiri ekisooka 2:36 nga Mukama agamba njagala kwefunira kabaka anaayogera omutima gwange byendowooza nga byanabuulira abantu. Njagala kufunayo kabaka anaayogera ebiri mu mutima gwange, kabona anaayogera byenjagala. Alina wana anoonya. Ani anaakitukolera? Kino kyenjagala batukolere kyakusuula. Kuno si kyakugolokosa, sikuza bannange ezo saavisi bwezito gyeziri. Era Mukama azituulamu n'aziteeseza. Oli wa mukisa nga si gwe bateeseza ekyo. Ku luno nga gwe bakuteeseza kimu kukomawo gy'ali. Bw'owulira ebigambo ebikukomyawo eri Katonda, oddukanga misinde n'oddayo. Oddukanga misinde ne weenenya. Oddukanga misinde n'omukaabirira nga Mukama, nze gwe wadde ekigambo kino, nze gwe wadde ekisa ekikyuka bwenti. Oddukanga misinde. Kubanga waliyo bano ba Akabu nga Mukama ekigambo ky'abatumira era nga kyanoonyea kati kufuna abasendasenda bagwe bamuviire. Ekisa kituwanirire. Mukama yeebazibwe. Ayogera bw'ati. Olwabiri lwe tubadde tusoma lugamba nti Mukama n'ayogera nti ani anaatusendera Akabu ayambuke Ramosugiriyadi agwe. Omu n'ayogera bw'atyo n'omulala n'ayogera bw'atyo. Awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze nnaamusendasenda. Kitegeeza buli kitonde kyonna Mukama asobola okukikozesa n'omuzimu gw'ajja omubi.
nagwo ne gugamba ne wajja omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gugamba obadde onoonya gw'onootuma nze nzuuno nze nzize kuno nga mizimu gye gigenda okulumba. Katuwulirize bulungi ebigambo bino. Nagamba awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze nnaamusendasenda. Mukama n'agugamba nti otya? Ne gwogera nti nnaafuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be bonna. N'ayogera nti gwe onoomusendasenda n'okusobola onoosobola, fuluma okole bw'otyo. Gwe ani abuuza? Mukama abuuza omuzimu oguzze mu maaso ge ogw'obulimba. N'agugamba gwe onoosobola, onooyinza okukinkolera kubanga njagala gwe onookisobola. Omuzimu ne gugamba nja kusobola, nja kikukolera. Mukama n'agubuuza. Mukama n'agamba nti otya? Ne gwogera nti nnaafuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be bonna. Nja kugenda nfuuke omuzimu ogw'obulimba nga buli kye boogera boogera bulimba, nga bayimirira ne bagamba bw'ati bw'ayogera Mukama, naye nga nno ayogedde nga muzimu. Taata otuwa ekisa mu mulembe gwaffe tukubanye. Mukama otuwa ekisa tukutegeere. Mukama otuwa ekisa tukubikulirwe. Tumanye by'oyagala mu biro n'ebiseera. Tutegeere taata by'ayagala mu biro n'ebiseera. Akabu ekigambo ekigenda omujjira ku luno kumusendasenda, si kumusendasenda nga bw'ayogera mu kitabo waliwo ekitabo kya Koseya essuula 2 olunyiriri lwa 14 lugamba ndi kusendasenda ne nkutwala mu ddungu ne nkuwuliriza eyo ekigambo kyange ne nkuwuliririza eyo ebigambo byange ebirungi. Ndi kusendasenda ne nkutwala mu ddungu nga ŋŋenda kuwuliza kirungi. Wabula ono bamusendasenda kugenda kugwa. Katonda akooye okwejjusa, asazeewo abeewo asendasenda akabwagwe amuviire. Mukama atusaasire. Baana ba taata, baana ba taata, baana ba taata, Katonda atusaasire. Mukama yeebazibwe. Omuzimu ne gujja ne gumuganze ngenda kubeera muzimu gwa bulimba. N'agugamba gwe onoomusendasenda n'okusobola onoosobola, fuluma kola bw'otyo, fuluma okole bw'otyo, fuluma ogende okikole. Olwabirimu lugamba nti olwabirimu lugamba nti kale nno laba Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi bo bonna. Era Mukama akwogeddeko kabi. Mukama akwogeddeko kabi. Ani oyo gwe bagamba? Kabaka wa Isirayiri, Akabu, kabaka wa Isirayiri. Mukama amuteesereza kabi. Mukama tamuteesereza bulungi ku luno. Tamusendasenda kujja kumuwuliza kigambo kirungi, bamusendasenda kugwa. N'ebyo nabyo Mukama asobola obituma eri omwana w'omuntu. Twegendereze, tukutambule nga twegendereza, tutambule nga tunoonya ebitusembeza waali. Saaviisi ki mw'otudde? Tebanga ate yakusendasenda ogwe. Naye Mukama yeebazibwe, si kyekigenda mu maaso. Si gwe mutima gwa taata. Omutima gwa taata leero atuyita ku Dajjali. Agamba nkujjuukirira mu kisa eky'omu buto bwo, okwagala kw'okwogerezebwako bwe wangoberera mu ddungu mu nsi etaalimu bisiige. Wangoberera bwe wanjagala. Kujjuukirira mu kisa kiri. Kujjuukirira wali we wangoberera nga tolina koolina. Wali we wagwiranga wansi n'okaaba n'osinda n'ofuka omutima gwo. Wali we watambula nga tolina kantu naye ng'atongoberera. Awo nno Mukama kye kigambo kyatutumira essaawa zino nga kyatwagaza tukomewo. Teebereza ono Akabu bamutumira kugenda kugwa, kumusaanyaawo, si kufuna bulokozi nedda.
kati n'abalimba bwe baawulira ebyo nga waliwo atuula mu kutesa kwa Katonda abitegedde bo nga bamaze okwogera obulimba bwabwe. Mbu Zedekiya bwe yawulira ekyo n'agamba awo Zedekiya mutabani wa Kanaana n'asembera n'akuba Mikaya oluyi n'ayogera nti omwoyo gwa Mukama gwampitako gutya okwogera naawe. Omwoyo wa Mukama yampitako atya nesimanya bino. Nedda n'amusimbula oluyi. Abantu abatuula mu kutesa kwa Katonda biboogera tebabyagala. Bibowa abantu bo bawulina ebisanyusa omumitima gyabwe. Y'ensonga lwaki zino ennaku ez'oluvannyuma Bayibuli egamba nti amatu abantu gali bagabasiibwa. Wano mu kitabo kyani olowooza si kitabo kya ani ono Timoseewo. Mukama yeebazibwe. Si Timoseewo ekisooka ekyokubiri, Timoseewo ekyokubiri 4:3. Agamba nti kubanga ebiro birijja be batalikkiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu, naye amatu nga gabasiiwa. Bali kuŋŋaanya abayigirizwa ng'okwegomba kwabwe bo bwe kuli. Owulira mwana wa taata, owulira mwana wa taata, nakumbi bw'owulira eddoboozi nga liyita agamba tokakanyaza mutima gwo. Beebulaniya essuula 3:7. Ti leero omwoyo omutukuvu bw'aba ayogera omutima togukakanyaza. Togenda mu kusunguwaza Katonda. Bw'anaasunguwala kyekinaddako. Olowooza alibeera wa kisa lubeerera nga tugamba tuli mu kisa. Zipu bw'ozisimula bw'ozambusa, bw'onyaga ebintu by'abantu bw'okole fujjo, bw'oyimirira bw'oweereza bw'okola by'oyagala. Alibeera wa kisa lubeerera. Alina obukambwe ssebo. Tolowooza wano yatumira Akabu n'amutumira n'abuuza n'amugendera eri Akabu asendesende Akabu ate tabulwa. Tolowooza nti Katonda alibulwa gw'atuma. Nedda. Omuzimu gwagolokoka ne gujja ogw'obulimba ne gumugamba kaŋŋende kubeerera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna. Bamulagula obulimba, akkiriza obulimba, akkiriza agenda agwe. Amazima gagenda okujja g'omuzimu gwawambye dda kubanga gwe gwasookayo. Amazima aga Mikaya gagenda okujja ng'omuzimu gw'obulimba gwayiseewo dda. Ng'amazima Akabu tayagala gawulira kubanga omuzimu gw'obulimba gwali gwamaze dda omwambala nga yamaze dda okukkiririza mu bannabbi be ab'obulimba. Era nga bw'ekituufu ne bwekyajja yagamba oyo alimba. Ekituufu nga kizze naye ng'omuntu alimba kubanga Mukama yali amaze omuteesereza akabi. Abange Katonda nga tannatuuka kukyusa feesi bw'ati ng'ekyali bw'eti ku ntebe y'ekisa waali. Tukozesa akaseera kano tutegeere nnyo kikyatwagaza, tutegeere nnyo kikyayagala tukole nga feesi tennaba kukyuka. Kunoonya balagamba nti mumusendesende anywezebwe. Jjukira naffe abali mu kiseera eky'ekisa aka akaseera tugenda katuukamu. Akoogerako mu kitabo ky'okubikkulirwa n'agamba Yokaana toteeka kabonero ku kitabo ku bigambo bino kubanga obudde butuusa ayonoone nkoleyo ekigenda omunyweza mu kwonoona kwe. Katonda agenda kukuleetera ekikunyweza mu kwonoona singa saavisi ekuyitako ey'okukyuka, singa saavisi ejja gy'oli n'otakyuka, singa ayogera ebigambo eby'obulamu ebikukomyawo n'otakomawo. Yayogera mu kitabo ky'okubikkulirwa n'agamba toteeka kabonero ku bigambo by'obunnabbi bw'ekitabo kye kubanga ebiro bituuse omwonoonyi asigale mu kwonoona kwe bamunywezebwe. Kubanga amazima gajja n'atagagoberera. Omubi anywezebwe mu bubi bwe bamuteeka nga takyakyuka, n'omutuukirivu anywezebwe mu butukuvu. Omubi mu bubi bwe n'omutukuvu mu butuukirivu. Mukama yeebazibwe. Katonda atuwa ekisa. Bw'abanga atujjuukirira mu kisa eky'omu buto bwaffe, bw'abanga atumira ekigambo olw'okudda gy'ali,
bannange tukkirize Katonda atukolemu omulimu. Haleluya. Tukkirize Omwoyo Omutukuvu akole. Tukkirize Omwoyo Omutukuvu. Weewunye saavisi zino ssebo zaaliyo. Waaliyo obubaka buno nga banoonya anaasendasenda Akabu agwe. Ssebo era yalabika omuzimu gwajja ne gugamba nsobolera ddala nja kikola nze. Ekisa kya Katonda kituyambe. Leero tetutuuseewo mu Yeremiya. Naye tukkirize Omwoyo Omutukuvu atukoze bulungi. Olw'ebigambo bino leka bitukolemu omulimu. Anti tuli ku ddagala lya mutima. Leka bitukolemu omulimu. Bituyamba okwetereeza. Bwe kibanga kino kyatuukawo ku Akabu, kitegeeza nti nange kisobola okuntuukako wemba siteredde. Naawe kisobola okutuukako bw'oteetereeza. Bwe kibanga kyatuukawo ku bano Isaaya be yatumirwamu, genda okakanyaza emitima gyabwe. Gibenga amayinja ng'ekigambo ne bwe kijjabo tebakyakyuka. Leka basavuwale busavuwazi nga ne bwe bawulira ekigambo tebakyenenya. Ng'amatu gaabwe ne bwe gawulira tewakyali kukyuka. Ng'amaaso gaabwe ne bwe galaba tebabitegeera. Gendayo kinkolere. Katonda ajja kukozesa buli kitonde kyonna okukomyawo gy'ali. Ate ajja kukozesa buli kyonna ky'ali kisobola okukozesa okukola ki? Okusembezaayo omuviiri ogwire ddala. Ajja kukozesa buli kitonde kyonna. Ajja kukozesa buli ekinaaba kyewaddeyo okutuusaako obubaka mu bulungi obubaka bukukyuse. Bw'ogaana okukyuka mu bubi obubaka bukunyweze mu kibi ekyo. Teebereza amazima gazze eri Akabu. Naye Akabu takyawulira. Akabu ya muzimu gwamaze dda okuyitaayita mugumuwambye. Awo yawambibwa. Waliyo abantu ng'ayawambibwa obwenzi. Ng'emizimu gy'obwenzi gyamuwamba. Ng'ebintu bingi byamuwamba. Bannange. Ng'amazima ne bwe gajja agamba nze ebyo bigambo by'omukazi oyo byantama. Nze buli lwayogera ayogera ebyo. Tulina ebizibu byaffe lwaki takoona ku ebyo. Mukama yeebazibu. Amatu nga gabasiibwa. Ne Mukama n'abaleka. Mukama aleme kutuleka. Weewaawo nkwebaza okuba nti gy'oli okuwulira ebigambo bino. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda akumpeera omukisa lw'emmeseji eno. Gitambuze weereza ku mulala. Naye akolebwe bulungi. Ng'ategeera ki ky'ateekwa okukola. Biro byakolera mu ki. Kigambo kye kize gy'ali. Bwe kijja kukyuka. Bw'okiwulira weenenye. Deeri Mukama. By'obadde okola Katonda by'ayagala. Weekebere. Weekebere omanyi togamba bwambi by'ayagala. Kebera. Twalayo akadde weekebere omanyi we ojja kwekebera. Ekyo Mukama yakikulekera. Weekebere. Bwe weekebera. Weddamu bw'ozuula nti ky'oli si watuufu. Bw'ozuula nti gy'oli si gy'oteekwa okubeera by'okola si by'oteekwa okukola weddamu. Mwana eyalyanga n'embizzi yeddamu. N'agamba kanzire eri kitange ng'omukisa gukyali wadde eri taata. Taata bw'alaba omwana amwambaza ezinekaaneka kubanga aba akomyewo. Weewaawo. Katonda omulungi ow'ekisa njagala kwebaza olwaleero olw'ebigambo ebirungi bye tuwulidde olunaku olwaleero okuva mu kamwako. Bitukoze bulungi nnyo Mukama kubanga twongedde okutegeera nti ddala buli biro otwagalira okudda tukomewo. Kubanga waliyo olunaku lwe tulyagala okudda ng'ate message gye tufuna yakutwongerayo. Nga tuyaayaana okugifuna message naye nga tetulokola. Tuwulidde ku lwa Akabu ekyaliwo kabaka Akabu. Kabaka wa Isirayiri kye kyamutuukako. Kabaka wa Isirayiri ng'okooye ugamba njagala bamusendasenda agwe. Mukama tuyambe taata. Tuyambe Omwoyo Omutukuvu ssebo kabaka w'abakabaka. Ffe b'otumira ekigambo tukitegerera tukikole. Ffe b'otumira ekigambo tugolokoke twambaze amaanyi ddali. Twambaze kabaka w'abakabaka. Tukweke mu munagiro Katonda w'eggulu. Tubikke. Era tutambule ng'ekigambo kye bwe kiri. Twewala ekibi, tukyawe ekibi. Tuleme okukola ebitaliimu, tuleme okugoberera obutaliimu tufuuke ebitaliimu. Tuyambe kabaka w'abakabaka ekisa kyo kitulokole, ekisa kyo kituwonye, ekisa kyo kituyigirize, ekisa kyo Mukama kitubikke era kitukweke. Tukka wansi w'endagaano y'omusaayi gwo Mukama era tuwangula buli kibi, tuwangula buli bukalu, tuwangula buli bugayaavu. Tutambule naawe era tuwangule nga tuli naawe mu linnya lye erisinga amanya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Ffenna ne tugamba nti amiina. Mukama abampeera omukisa baagaliza ekiro ekirungi. Amannya Kyambadde Farida omuweereza.